Tubulira muko mukubye mmeka ezibadde golo 3-2 nga tuzikubakola sente obonebone ne waliwo esembyeyo ebadde offside bachana nabo bamusabye obatayi Lwasa bamwasiza ka video tukalina obujulizi we bulisema obujulizi we buli munnoza bino tetubikayaniramu tukutta akatambi tukayina wano tugenda kukata abantu batubuulire ndiayo negulira amazima galindi golo ebadde nfu ekirungi mwami Lwasa yennyini yakutte vidiyo eyo kyengamba mwami Lwasa aleme kuba mulisa maanyi si kirungi ogamba otya papa ndi mugana ogamba otya so kiri kitya kitambudde kitya Lwasa wammwe ebimutuuseeko n'abagamba sako babuzeko abakulaba bano balamusiza mwenna abalaba eno ye papa sport mugiraba tiimu eno buli awulira nti asamba omupiira ayagala friendly jangu wetuli tiimu eno eri registered oba gwe weeterawo kantu eri registered ye lwaki ono n'ozannyo so kubanga abawuda eri bagamba musa yataddemu abacuba baliwa mwe bali abacuba gobamanyi papa sport erina tiimu ezi papa sport erina tiimu ezi erina tiimu meka tiimu 3 bwe bojjanga tulina bino y'abakyala Lwasa abakyala nabo bafune mbalamusizaako Ombi Masembe saawa eno tuli ku kisaawe wano eno tusangiriza omupiira mu ggwanga mu line entertainment. Mwami Lwasa ono yategese omupiira naye agenda tubulira mupiira lwaki yalonze papa lwaki tewagenze ewa Aruna soko babuzeeko bannaye mbalamusiza mwenna abandaba omupiira guno gwa mukwano papa musajja muntu mulamu ate mukwano gwange ensonga nasazeewo mmale omukuba mu mupiira ategere nti musobola tudde ku birala gwe mupiira guno gwolaba era mbadde mu kisaawe ssebo kati guno mupiira gwa mu kisaawe ne waliwo omulala gw'omusobolerako njagadde musooka mulagirako wano yani muddemu mulala omanyi ebintu bya mirundi ebiri waliwo omupiira ogwo n'omupiira omulala kati omulala on'omusobola kuba guno gwakuwangudde omulala simutegeera akuwangudde bakakuba nnya ssebo totabula yogera gola entuufu ono abadde mutulo nkugamba nga guwedde zigenda bannya gwe nkusekeredde tugenda bakuba bano kati lwaki tewagenze Masaka n'okukwankulayo ttiimu zeeyo twakozesa za mu kibuga wano baana ba mu kibuga wano ate tubadde tukola na training twamuzalawa nnyo twakola training twavudde na mu bbaala ne tujja ne ku kisaawe naye olaba tuzanye bwe tuti olwo singa twakola training twanubye goolo 10 ku goolo emu twavudde mu bbaala soka obeeko omuntu gw'otumira ng'owulira omwagala nnyo ku TV ntumira enjo yekka teri mulala yekka gw'otumira ate abantu abala bagamba olina gw'oyagala otumira omulala waliwo ekikuli ku mutima nze Lwasa kiki ekyo kindiku nze buli kintu kyonna ekindi ku mutima nkyogera nze sibuzaabuza kyoga ne gye wasuzeewo manyiiyo eggulo musajja gwe byobuuza obitegeera
abakyala bakwepikireyo tubakole eki batutumanyi naffe gamba Lwasa naffe twagaleko kyayagala bakazi nvaako babbi ate mwina mwawukana kubakola ku TV muba n'abakola ku radio ku TV bantama saagala kati ate abakyala nga tebakola ku TV wabanja abakwepikireyo nga tesiba ama-TV siba butaala naye nedda bambi ebyo nedda nawasa omukazi bamuyita Angel kati bano abakwepikira bakwesonyiwe bagende seetaaga bakyala nabo bamusabye Lwasa bamwasizza soko tubuliramuku omukubye mmeka ezibadde goolo 3-2 nga tuzikubakola sente obonebone ne waliwo esembyeyo ebadde offside ate nga liifo yakamwe nawe mwamulabye ebadde offside naawe ebadde offside matovu jangu esembyeyo mulindwa esembyeyo ebadde entuufu era ne kavidiyo tukalina obujulizi weebuli sema obujulizi weebuli kubanga egola esembyeyo ekyufu ebadde ekola enfu naye olwokuba nti Lwasa yaze n'abamawulire be muli baddembe okumuadvocatingira siwekiri baba siwekiri ekirala oli ku muntu mukyamu buuza refari kubanga papa era empira okutaddemu firimu munda ate ntya kakati nze olwokuba nti bannamawulire ba Lwasa ye atambula ne kamera ze kati sina bwenja kusiima siri wa Lwasa ndeke soko otubulire papa kati kino banna abatagala kikola okuteekawo ttiimu ez'omupiira okuyingira kino si kyabuwaze kino kyakweyagalira nze nina abantu bange ba customers bange aba Papa Sport tugezaako okukola networking okwatagana n'abantu abalala era bwe tumala buli omu n'amanya munne akola mulimu ki twewagire bwe tutyo kubanga byonna obulamu butambulira mu social ttiimu erimu balya mmere wuwo temulimu bantu wakola baana bonna bola bakasitoma ba Papa Sport ye ttiimu yaffe eyo ttiimu ki gy'owepikira gyoyagala okuweddako tuddako BBS Lwasa basaba abo aba BBS bamulindwa ate ne batya naye kwolwo twakuba baloyazi ba Kampala twabakuba abo baggwa tebalina kye batugamba mubagambye goolo ebadde enfu ate mumadde muwuli mugamba nnamu sebo twakutta akatambi tukayina tujja kata abantu balabe bino tetubikayaniramu tukutta akatambi tukayina wano tugenda kukata abantu batubuulire tataddemu sayansi yenna goolo ebadde entuufu naye olwokuba bagenze buwaate ne bajjayo omusajja najjafuwa omupiira byebyo tewali kirala agambye akwasizza naye era nange osanga ebuwaate ejja kuwasaayo kubanga mu butuufu bakuddemu tuteekwa okuddamu omupiira guno tutegeka lunaku Lwasa agamba goolo ebadde entuufu goolo ebadde enfu obadde offside tukutte akatambi tugenda kata papa olya ku papa ku papa zindyayo neegulira amazima gali ndi goolo ebadde enfu ekirungi mwami Lwasa yennyini yakutte vidiyo eyo nerayina we yennyini abadde agaba goolo tugenze n'agiraba goolo nga nfu okitegeera abadde agikayanira awayiriza papa mugamba bwe busema eri muzayi Lwasa kyengamba mwami Lwasa aleme kuba muliisa maanyi si kirungi kyekyokka naloza eddakiika 9 era soko obabulira amannya Mudebali abato engene maaso kojja Kevin Muwomya nze mulogo wa ttiimu kola ssente weeyagale nze mulogo wa ttiimu eyo era nja okutegeeza bwe nti twaliidinze goolo 2-1 eddakiika 7 meka nenyongeramu akati
ne bakuba kayikola iza kale just akamanchoro pira ugula mdakiika 9 bayingirira 10 mwaga mwe batebedde kigola tega maze gendera ku kibayo mindi yange naye sisanyuse batubye bubiri machi njagala